Mwaramutse abaagala balungi abeekumira kusinga Faith 256 mbaaniriza olunaku olwaleero ate nate. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensobi ze tukola nga tugenda mu kwezina ezirinza okutuviiramu obutanyumirwa kwezina kwaffe. Ebiseera ebisinga bw'oba onaanyumirwa okwezina foundation ematarenga nnyo oba entandika y'omukazi oba entandika y'omusajja. Entandikwa y'ekintu kyonna y'ekiwa emmala ennungi. Singa mutandika nga gye mutandikidde ebintu tebibadde birungi, ebiseera ebisinga olugendo lwonna lugenda kwonooneka, temujja kulunyumirwa. Ensobi esooka abantu gye mukola y'ey'okubeera nga temwagala bintu byakweweweeta oba ebintu bya romance. Romance ono akuyambako okubuildinga obwongo bwo oba okubupreparinga okuzaala amazzi mu mmana bw'oba omukyala. Okuzaala amazzi mu mmana aganaakuyambako okuseereza omukira obeere ng'onyumirwa. Naye singa ggwe omubuuka ekyo obeera okifiiriddwa. Romance ono ayambako omusajja okubeera nga omukira guyima ne guggwaayo. Abasajja abasinga ne bagamba muwoza nti nno singa emmana gizinira eddakiika simanya 5 n'engwa nti oba tewayimye kuggwaayo. Ontegeera nti omukira ogupapira guba gwakayima tegunnaba kuguma kimala n'oguyingizaayo. Oluguyingizaayo n'olyoka ozinamu emmana ddakiika 3 omukira ne guggwamu amaanyi. Lwaki? Kuba gwali teguweddeeyo, gwabadde teguyimye kuggwaayo. Naye singa omuntu obeera omuwadde akadde n'omuromansinga bulungi oba n'omuweweeta bulungi, kiba kimuteekateeka ate era nga nawe kikuteekateeka. Era kimuyambako okubeera ng'omukyala ono abeera aseerera bulungi. Abakyala mubazinira ku mazzi g'emmana, ku maziga g'emmana, abakyala mubazinira ku maziga g'ebbaafu. Waliwo amazzi agasookera ddala okujja ng'omukyala yaakayima era ne bw'omuyisa buyisi bw'oti engalo zo mu bisambi bye oba ku bbere n'oliweeweeta obulungi bw'oti, olukwatayo emmana etoberawo. Otwo otuzzo otusooka otwo si twolina okuzinirako emmana. Ebiseera ebisinga bw'otuyingirirako emmana ekala. Kati ate glands endala zirina okuzaala amazzi amalala agalina okukontinuwasinga oba okubeera nga emmana tekala, gagaana okujja kubanga abadde tomutegese, kubanga birina connectinga kuva ddala mu bwongo ate kuva ddala mu ntandikwa. Waliwo process entuufu erina okubuildinga up ng'omuntu onaamuzina. Eyo process bw'ogimesinga up, ebiseera ebisinga emmana kwe kukalya mu ddakiika 2 oba 3 n'ogamba omukyala mukalu. Ng'oluusi bambi si mukalu, gwe wapapye. Omusajja kwe kuzinamu eddakiika 3 ekikira ne kiggwa. N'agamba nti senga sirina maanyi ga kisajja. Weetegese ekimala oba. Romance mulungi ku basajja ne ku bakazi. Ebuzibu bwe tulina nti oluusi ate omuba musazeewo okukola romance oba okweweweeta, ogenda okwesanga ng'omusajja bambi tumusuulirira. Omukazi n'agwa we n'ayagala bamukole byonna byonna, atandika okulaba eggulu, atandika okulaba obunyonyi nga bubuuka mu bbanga, naye ye nga talina kyayambyeko musajja. Banaye naawe oyamba ku musajja naye yeetaaga obuwoomi obwo bw'olimu, yeetaaga ebintu ebyo by'oli okukola. So muyambeko abeere nga naye asobola okukola ki? Okunyumirwa okwezina. Mumpulidde? Point yange ey'okubiri gye ngenda okutunuulira oba ensobi ey'okubiri abantu gye tukola kwe kubeera nga ignoringa omuntu by'aba ayogera. Omuntu oli muweeweeta, alina by'akugamba, oluusi akugayidinga, gw'okola ekyo ky'oyagala okukola. Tugambe oli ku mukyala for example, kubanga senga yagambye nti omukyala bw'omukoona ku musino, emmana ejja kuta, yonna yonna esavuwale, yonna etandika okutonnya amazzi. Ng'otandika kukuuta musino. Gumuluma, waliwo abantu nga tebagenda kugamba nti gunnuma. Alina signs z'akola. Olina okureadinga signs z'omuntu omubiri gwe, olina okuwuliza ebigambo bye. Oluusi asikina agamba onnumya, gw'olowooza nti bulumi bwaki? Bwa ssanyu. Wuliriza, kiwe obudde omubuuze. Bw'aba ayagala kugayidinga ng'akugamba nti awo vaawo genda wano, gezaako okumuwa obudde. Communication eyo. Naawe omukyala abamu musirika busirisi, nammwe abasajja mumanyi ebifo omukyala w'oyagala kwate. Okitegeera? Kitoŋŋambawo, nze siri Katonda kusoma bwongo obwo oba kutegeera emibiri gy'abantu myawufu. Niyinza okuba neebase n'abantu abasukka mu omu oba nga siggwa asoose, tisiggwa njigyeko embuzi, kitegeeza nali neebaseeko n'omusajja omulala. Naye oli gwe neebaka naye si ye ggwe, emibiri gya njawulo. Okitegeera? So naawe nnyambaako ondage nti wano w'oba onkwata nti baby omukono gukkirize awo ku kinega awo, nange mbeere nga nsobola okukola ki? Okutegeera kyenkola. Ate gwe oba ng'oli mukazi naawe ng'olina weeyagala kukwate, naawe mugayidinge.
temwagala kwogera musirika busirisi omuntu n'abeeraawo nga yeewugguusa yenna ali awo tategeera byakola musajja wattu oba mukazi wattu gwe tomunyega ekyo si kituufu bwe kaba nga kaseera keeko gezaako okulaba nti at least omuntu okola ki omugayidinga ate gezaako okucommunicatinga bw'aba nga omusina agukuuse nnyo gukuluma oba nga ali gukuute wakyamu abamu abakyala abamu tulina emisino oba mulina emisino nga giri munda nga kihuudu kiri eri oba nga kuliko akaka ekyekinyama ekibeerako nga kigubisse ng'omusajja alina kukigira ku kisika eno waggulu n'ateekayo olugalo then n'alyoka aweeweeta omusino mpolampola kaakati ate osanga omusajja awo n'alekawo n'adda wano wansi n'aleka eno waggulu yonna wali omusino kuba guli munda n'adda wansi n'atandika okuutakuutawo mu prosesi y'okuutakuutawo n'weesanga ng'ofuna obulumi ng'ate toli kunyumirwa ate nga n'omusino si gwaliko kagamba nga a waste of time oba okitegeera tewali wadde ne ka feeling n'akamu kyokka gwe omufo ky'omugayidinga omugambe nti hani leka nkuyambeko kaakati omukono gutambuze kwata wano bw'oti ogire bw'oti wano ng'olina okuweeweeta weewali feelings zange bannange n'omuleka n'alafuubana musajja wattu ne yeefubako n'abeera eyo ne yeetokotatokota ne bw'aba akozesa olulimi n'alyoka ngo okimanyi bulungi waakomba si weoyagala kombe waanuuna si weoyagala anuune mulagirire ewatuufu omugambe wano ne wali bwe njogedde ku kyokunuuna ne mbaako kye njjukira obuyonjo temwefaako temufaayo teri kintu kitta muddu nga muntu mukyafu imagine omusajja singa abadde asazeewo okukka ebbakuli n'atuuka eyo ng'enfuli zaagaga muno bwe muti muno nga waliwo ekisu ekifubutukayo maama muddu yonna oba ogiyiye kyembagambye nti ensobi erinza okubeera emu n'ettaakazannyo konna ne mutanyumirwa n'atandika okubeera ng'alya kutuusa mukola agenda vaayo olwayagala asosekayo omukira biggwerewo n'amaanyi gamuwadde n'omukira tegukyayima bulungi so obuyonjo kintu ekiri vaito omuntu bw'ogenda emmanju kambabuulire kino ng'ogenda mu kikolwa ky'okwezina n'ogenda emmanju n'okola kye tuyita long call bw'okola short call tawaaza bw'okola long call tawaaza otawaalize nno ddala si just tissue oluusi na tissue eyo temumanyi gikozesa ogenda n'ogiyisaayo nejja neyitira ddala eno mu kituli kyova olaba mulwala bibacteria bw'ejjaawo n'erekawo oluusi obubi ne wavaawo omuntu okuwunya bw'oba omanyi nti ogenda mu kikolwa ng'ogenze emmanju n'oba ova kunaaba tawaaza n'amazzi ng'abasiraamu batawaaza ogezeeko okulaba nti otukudde bulungi kubanga gwe mumanyi lwaki abasajja tebakyagala gwa bakuli lwa nsonga ng'ezo atuukayo nga abaami nammwe tekiri ku basajja bokka ogenda n'ofuka n'ozaamu olaba omukira ogwo ogubeera mu mpale guyina engeri gye gutuuyanamu in most cases naddala ng'oli mukolodde eno ddeeri gutuuyana bwe gutuuyanirira kati guyina engeri gye guba gutuŋŋununa gy'oba owunyamukko wansi awo so gezaako guyisaako otuzzi tewali kyovaako guyiseeko otuzzi mugende okutuuka mu muudu y'okwezina nga munno kyekyo ensobi endala gye mukola kufokasinga ku kifo kimu muli mu kaseera kakweweeweeta gwe n'okwata ebbere lya muno n'olinuna katono limulume ng'oyagala ddinuna kuddikutulako gundi nywanto weesibye ku kifo kimu kubanga yagambye nti eryo ebbere linkyamula buli bwesiba ku kifo ekimu munnange sensitization ebula kakati n'abeera nga takyafiiringa ng'akuwulira naye nga takuwulira akulaba bulabi agamba oba kivaawo ddi oba kimala ddi tugende ku kirala bino nno biviirako abakyala oluusi okubeera nga tebaagala romansi abasinga kubanga akimanyi bw'omutandika ebbeere olivaako nga limuluma olinuuna n'olisikambula n'oliza eno n'oliza eri n'ogenda okugjako emmwanga ebbere limubabuukirira then abakyala n'omanya nti obubeere bw'omusajja buno eno awo wali feeling n'obuddako n'obunuuna ng'oliza ogamba onoonyaamu mata ga mwana kwegamba omusajja n'ogenda omuvaako ng'otubeere tumuluma okwesiba mu kifo ekimu kibi kitta muudu omuntu gezaako okumunoonya ng'omunoonya mu buli ango ebbeere likwateko omusino guyise kutogwesibaako nnyo gufiirako vaayo eyo guzenyesako ku nfuli vaayo eyo yambukako wano ku nsingo kirira gendako ku kkundi awo wansi w'olubutawo walungi nnyo bannange omuntu muweka romance akalungi bannange ogenda okumuyingizamu omukira nga yenna ayidde nga yenna etonnya nga yenna ali awo awaga ng'aswakidde alinga enswera
bw'aba musajja nga yenna ali awo awulira anyoonya mukira guyingira wa ng'awulira afa. So teweesiba ku kifo kimu muba nga muli mu kiseera ky'okubeera nga mweweeweeta. Then eyo ensobi wengivaako ensobi endala tekwanguya. Abamu kiisi ya seconds 5 amangu ago wakanteeka emimwa ku mumwa gwange oba wakatuuza emwanjo ku mumwa gwange amangu ago eno oli mu mpale zange amangu ago omukira guli munda. Why are you rushing things? Omusajja omukutte kutte dakiika 2 oggyeyo omukira gwo ogusiseeyo ogwesonsese amangu ago. Unless nga mugenda kukola akakuki nti kamangu naye kaba nga si kakuki nti si kamangu ebiseera ebisinga obeera nga togenda kubeera nga onyumirwa. Okitegeera emmana ejja kukala omusajja ajja kuzina seconds 2 agwe tebijja kunyuma kyetaaga budde andi okwogera ku budde sitegeeza kubeerawo ssaawa nnamba ng'oweeweeta omuntu. Bannange akadde akali approximate dakiika 5 10 15 okitegeera akadde akeetaagisa si dakiika emu si dakiika 2 dakiika 5 it's very okay dakiika 7 dakiika 10 kale ekiwanvu dakiika 15 naye go omuntu yali akweweeseko essaawa mwana nga asenga omusajja yankombye okuva ku nviiri era nga nze simanyi oba yabiggyewo okuva mu mutwe nankomberera ng'oyinza ogamba akomberera kaana bava kazaala akaana k'embuzi oba ak'ente nankomberera ne mpulira nga bintamye yagenza okunnyingiramu nga mpulira n'emmane naatera okukala ssaawa nnamba. Ebyo nabyo bireetera abakyala okwetamwa romansi. Namugamba singa omukazi akyagala byamuweeweeta ayagala omukwatako ng'omuyingira kubanga n'ebyokola tebirina makulu. Omukyala ng'omuromansinga bulungi, omukyala ng'omuweeweeta ebirungi, bannaye mukkirize mugaane abeera yeesunga engalo zo. Kubanga aba amanyi nti mwana mulenzi kajja n'atandikako bw'ati mukwano biri binyuma. Biri bikola ki? Binyuma. Naye ba tebinyuma kye kibaviirako okubeera nga osobola omusanga kati netiwaaka eri kwonooneka. Kwe kumuviirako okubeera ng'osobola okumusanga ng'omukyala oyo takyayagala byakumweweeweeta. Ensonga endala kwe kubeera ng'ate ng'oli rwafu. Bwe njogera ku kigambo oli rwafu ntegeeza ki engalo zino abasajja n'abaami n'abakyala. Bannange engalo zaffe zino muziraba ennungi zeetaaga okuba nga zigonda. Ne bw'oba okola bwa makanika engalo zino osobola okugula ka hand lotion akagonza engalo ng'olumala okukola oyisaamuko n'obeera ng'ogonda engalo. Abakyala ne bw'oba otunda manda wonyuka oyisaamu ka hand lotion ako ne kabeera nga kagira. Kati ate roughness endala gye njogerako y'ey'okubeera nga ggwe ebintu byo bya kibuli waliwo ababyagala. Nabagamba this is why we need to communicate. Bw'abanga by'omukola tabyagala akaaba nti bimuluma a feeling uncomfortable bireke. Bw'abanga ye byayagala mugenderaawo. Muli mu kweweeweeta naye byakuba kibooko byakumutuga byakumusonseka ngalo. Omusajja yali akusonseka omanyi engalo ezo basonseka ez'amaanyi kwa nga biruma it's not tebikuwa ssanyu eri tebikuwa pleasure eri wabula bikuwa pain. Olimu ku bangalo naye nga olinga oba asonseka ekiti mu kinnya cu biruma era nammwe abamanyi okukuba olugalo engalo tebagitandika na maanyi, engalo bagitandika mpola then n'oyongeza speed and si kwagala kumuyuzaamu ng'olinga alina by'osokolayo by'otafuna kwa roughness eyo tulina ogikendeeza. Bwe kituuka ku kunuuna emimwa n'oyagala ogirume bulumi bannange abamu mutuuka ku kunuuna emimwa n'oyiwa amalusu ago olina okuyiga. Omuntu ekikufuula omulungi mu kunywegera kuyiga controlling amalusu go. Oli omuntu n'akuyira yenna ebirusu bannange byebyo ebyange. Bw'oba oyagala okunyumirwa okwezina okulungi olina okukwata bye nkugamba. Si byonna editingamu ebikuyamba by'oba otwala, ebitakuyamba obireke. Teweetaaga bitwala nga bwe mbyogedde. Golondamu by'owulira nga bikuyamba
ogende nabyo mu maaso. Byowulira nti tebikuyamba bireke awo w'obiwuliridde ogambe singa weebale naye byo tebijja kunyamba obireke awo w'obiwuliridde. Ate na subscribing obeere ng'otwegaseeko. Bw'omala okunyiga akade ako, omala okunyiga ekigambo ekyo kisoma subscribe, waliwo akade akajja. Akade ako akajja kabeerako ekigambo kye tuyita, kabeerako personalized all, kubeerako ebintu awo wansi awo. Nyiga mu all. Bw'onyiga all kitegeeza buli video gye tuteekayo, audio gye tuteekayo, live ebeerayo, kifaananyi kigezeyo, buli kimu oba okifuna mu notification yo. Naye bw'oba ng'onyize personalized bakulonderamu zibakuweereza oba zibatakuweereza. Oba tonyize tebakuweereza yadde oba ojja binoonya bunoonyi. So ojja kunyiga akade ako obeere ng'otegeezeko. Abasharing, abalayikinga, abakomentinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbaagala nnyo nga bwe munjagala. Era nsaba Mukama abankuumire abanjagalire bye munjagala mbeere bulungi. Alina ekibuuzo kyo kiteeke mu comment section. Anoonya ng'onoonya mukyalo, onoonya mwami, jangu mu inbox yange +2567885402860 ompe details z'omuntu gw'oyagala. Tompa kifaananyi kyo gwe, jangu ngambe senga njagala omusajja wa myaka 4, njagala omusajja wa myaka 2 nga muwanvu, muddugavu, qualities ozinteera awo. Njagala omukyala nga bw'ati alina okubeera ng'ali ku kyeyo oba ng'ali Uganda nga bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Bwe mba mwina ku lisiti yange nja mmukuwa, mba simwina njagala omukwano nga gwakwewaako, njagala omukwano nga gwa bufumbo, njagala muntu just companion ndi lonely. Bwe mba mwina nja mmukuwa. Omukama yeah.